Здорово. Ligi ya Bungereza mulindwa eggulawo lwa mukaaga luno n'emipiira 5 nga Arsenal abakamala okuwangula ekikopo kya Community Shield baggulawo ne West Ham United. Emipiira emirala gyakuba wakati wa Chelsea ne Swansea City, Man United ne Tottenham era Liverpool babbinkane ne Stoke City. Tugenda kuleeta emipiira gyonna neera ne mu mizannyo tugenda kufaayo okulaba nti nno tuleeta emizannyo gyonna nga kati nga bwe tulina netball timu yaffe yagenze tujja kuba nga tusobola okulaba netball ku Super Sport 4 era ne netball yenna tujja kuba nga tumubaleetera. Ekikopo kya sizoni ewedde kyawangulibwa ttiimu ya Chelsea ng'emu ku ngeri y'okulwana okujja ekikopo ku Chelsea. Kirabu ez'enjawulo ziguze abazannyi okwongera okwenyweza. Liverpool esobodde okugula abazannyi okuli Christian Benteke ne Roberto Firmino. Chelsea ereese Falcao ne Asmir Begovic ate Man City eguze Raheem Sterling wamu ne Patrick Roberts.